Kafeero genfuna saawa eno abaana be babadde 38 abaleeteddwa enaggulu naye 15 badduse ng'ate bamaze okutuuka enaggulu ne basigalawo 23 era bakozeeko DNA test. 15 they have disappeared. Kigambibwa kigatwangangamba nti bafunye obusimu okuva ku bamama baabwe ne babagamba mudduke muveeyo nga mulimu n'abamu abaali bakipika nti Kafeero aziikulwe. Motive y'okuteekawo pressure nti Kafeero aziikulwe baayagala kuswaza Kafeero. Nze muri mu kulowooza kwange kiro nfuna nti baalowooza kabateekawo pressure Kafeero aziikulwe batukebere naye ng'ate bakimanyi nga bo balowooza nti era bajja kubaawo ate pressure endala egamba nti taziikulwa bawoneraawo. Manyi omuntu eyasse omuntu batugamba eyasse omuntu yasinga okukaaba kati ababadde bakimanyi si baana ba Kafeero be basinga okussaawo pressure aziikulwe era badduse I think they were forced babakaka bukasi okujja enaggulu bwe batuuseeyo ne bafuna phone calls from their mothers n'abagamba nti ffe twali tukola byaffe mudduke muveewo era badduse. Kati tulindirira abaana 23 ekinaavaayo nakyo kijja okusembayo. Kibi nnyo nti my elder brother Paul Kafeero, instead of resting in peace, he has rested in pieces. Tawummudde mirembe awummudde bajjo mbitundutundu bamugjayo bakola bino bamugjayo. Kibi naye nyini yakiyimbako n'agamba nti teri kyafujjo nga musaayi muboole. Era ogwo omusaayi w'omuboole guba gwa fujjo nnyo. Nkonkuludinga ngamba nti bw'oba olina abaana b'oteekakasa genda bakebeze okwewala bino tetujja. Kibi nnyo nnyo omuntu okusooka okuziika ne bakuziikula. Genda okebeze abaana buli gw'olaba ng'owulira nti nno omwana oyo tomwekakasa. Omwana kibi nnyo obutakulira waabwe, kibi nnyo omwana asaana akulire waabwe mu musaayi gwe. Kibi nnyo omwana obutakulira waabwe lyeryo effujjo ly'olaba ono ayagala bannyina ono akwata basenga be ono atunda ebintu by'abafu. Kati ffe abamu tuli basika n'ebintu bye twasikira eby'abataata baffe tetukutte nako twongerako na bwongezi. Nyongera kugula nenfuna obukadde obutaano nengula akabanja n'engaziya so nga nasikira mayiika ate ziri mu Masaka City. So kyenjagadde obbagambako baganda bange olwaleero nti bw'oba owulira ng'olina omwana gw'oteekakasa bulungi genda omukebeze. Abakyala abo bakikola mu bugenderevu okutaataaganya Kafeero. Nakyogerako emabegako nti waliwo abaana bendaba nga benkana nga Kafeero obukulu kyokka ate bagamba baana ba Kafeero nga walaba tekisoboka tekigatta. Tosobola kuba kati ogenda kuweza myaka 5 nga Kafeero ne bwe yali badde waali kati yali badde agenda kuweza myaka 56. Kati ate gwe n'ogamba nti taata we yakuzaalawo 8. So kye ndowooza nti oluyimba lwange ekitaawuluzi asogola aligula omanyira si enanyini mbooli naye n'ensonga lwaki natandisa layini eyo asogola aligula kwomanyira si enanyini mbooli gwolaba asima obusimi bwatiwogera omusiri guba sigugwe gwolaba avuga ovuze emmoroka agenda atomerera kuba bukubi mu binnya statement eyo ngazi nnyo tegeze emmoroka siye gwolaba swaza taatawo nti oyo abasiye taata w'omwana. Teri muntu ayinza kuswaza taata wa mwana nga taata we. Teri muntu ayinza kuvuga mmoroka nga gikuba mu binnya nga ye ng'amanyi n'obuzibu bw'ogikanika. Teri muntu ayinza kuyiwa mazzi butwa mu mazzi ng'amanyi nti yagenda obbunywa mazzi gage aba ayagala kuttabala. So statement eyo yali nkulu nnyo mu luyimba lwange ekitaawuluzi. Muddemu mulunoonye muddemu mulufune mutegere message yali omwo ndowooza kambaagaliza obulamu obulungi. Tusabe abaana abanabakebeddwa tutegera abaana ba Kafeero ekyo nakyo kive mu ddiiro. Omuyimbi Walukagga naye kyadda kyavuddeyo ku nsonga za muyimbi munne omugenzi Paul Kafeero. Jjukira nti bamuziikudde ne bamuggyako sample eyatwalidda mu laboratory okubanga bakola
tests ku baana be, twogera okukebera ndagabutonde oba DNA ey'abaana be. Bwe twalabidde abaana bangi abataalabiseeko ng'ate babadde ku mutimbagano n'amativi nga bagamba nti baana ba Kafeero. Ne mu kutuuka ku laboratory kigambibwa nti abaana bazze nga basukka mu 3 naye abo abawaddeyo omusaayi babadde abaana 23 bokka. Mu baana abo abawaddeyo omusaayi waliwo ekifaananyi ekiri mu kutambula ku baana ba Kafeero ng'olwaleero ensi ekkiriza nti omu ku baana abawaddeyo omusaayi ng'ate abadde tayogera nnyo ye afaanana Kafeero n'okusinga bonna be tubadde tujja tulaba. Era ono omwana mu kujja kigambibwa nti ku mulundi guli baamutwala kaguddeyo y'omu ku baana be baagobaganya. Olwaleero yazze kawolawola ng'amanyi nti era bigenda kuba byebimu. Olwaleero yaweereddwa omukisa era omusaayi gwe gwatwaliddwa. Yabadde awerekeddwako ssengaawe, ssengaawe olwaleero yayimirira mu kifaananyi ekya maama we. So byampuna famire zirimu ebintu bingi. Naawe famire yandaba erimu ebintu bingi nnyo ebyenjawulo, naye kati olwaleero tuli ku famire eno eya Kafeero olw'ensonga nti yo eri mu mawulire. Nalabyeko omwana omulala eyeewaana nti banne be baamulabye obwedda bakakasa kimu nti ono ye mu baana taata be yazaala, ono ye asusse bususi waddala era mwana wa Kafeero nga nerizawusi naye tezinakola ki, tezinafuluma. Ebyo byonna byalabikidde mu kuwaayo omusaayi nga tetulabidde n'abo abazze ng'emyaka mikuluko ng'ebyaddala n'oba oyagala bayita baana ba Kafeero tolina wootandikira nga ogatta emyaka gyabwe n'omugenzi kwe yafiira biba tebibalansinga. So ebyo byonna bikola ki mwebiri. Bladina ono ye ndowooza oluyimba kwe tubadde tukyayimiridde nti omugenzi yagenda okufa nga amaze okugamba nti ye Bladina mwana wange sinze ki kitaawo. Kati obaka obuli mu luyimba olwo olwaleero waliwo abagamba ne Bladina yaliweereddwa chance endala. Tukakasize ddala nti ddala Kafeero yali azaala Bladina oba tugende n'obubaka bw'oluyimba nga bwe yakyogera nti mwana wange sinze ki kitaawo. Kuba obubaka obuddakawo mu maaso bagezaako ate okuba nga babuteeka ne ku Swazi oba munfuna bulungi. Kati ebyo byonna bikyali awo. Kati engeri gye bamuziikudde sample bweri buli eyeewulira nti alina akakwate ku Kafeero baali badde bakola ki, bamuwa omukisa ogwo. Kale naawo Minisita Balamu olunaku lwaleero awandiise ebbaluwa ng'agiweereza Assistant Inspector of Police nga asaba results bwe ziba zikomyewo akwatagane ne famire bazisumulula omulundi gumu, amawulire gabeere ng'ate tufuna ga mulundi gumu. Si buli omu kugenda kubanga yeefunira results ng'omuntu. Bazikwate, minisita yakulemberamu ensonga eno Balamu abeere ng'ate results ezo azaniveiringa oba aziwaayo eri abafamire omulundi gumu buli omu amanye aba Kafeero be baliwa, abatali ba Kafeero be baliwa. Eyo naye ensonga ekyali awo mu nnyumba y'omugenzi Kafeero. Kale twerabidde n'ensonga z'eddogo eryasangiddwa ku mugenzi nga n'abamu abaaliwo mu kuzika babuuza gita nga tebaagirabyeko n'ebirala wadde obuwaya nti bwe bwasigala biririddawa. Kitegeeza gye tutabeera n'ekyaggwa eyo bingi bigenda mu maaso naddala ku ntaana y'omugenzi. So ezo ensonga nazo tulinze tujja kulaba engeri gye bagenda okuba nga bakola ki, nga bazitutemeratemera. Nga tuvuddeyo eyo omukulu Lawrence Muganga owa Victoria University jjukira yali yafuna ekifo mu cabinet ey'omulundi guno yalondeddwa President Museveni okubeera Minister owa Internal Affairs, Foreign Affairs. Olwaleero we yali agenze ku Parliament bamusanga alina obutuuze bwa mirundi 2. Kaakati mu kyo bayongeddemu n'ekyokuba nti yaliba omunyarwanda oba munyarwanda. Olwaleero akakasiza nti mutuuze wa Uganda, akulidde mu Uganda mu bitundu by'emukono era n'amaka we yakulira olwaleero agarazze ensi. Kaakati mu mubanja ki omwami Lawrence Muganga olunaku olwaleero alaze ensi amaka bwe yakulira sayidizaawo emukono era naye ensonga nayo nebanga kaakati awo bweri tulindiridde okulaba ekyo kimala okubanga bamusunsula abeere ng'ali full minister in house oba wabeera wakyaliwo ebibuuzo ebirala. Tulindiridde okulaba nga tukola ki, ensonga nayo gyegenda okubeera nga eggweera. Finally tuyina bannaffe be bamenyera amayumba mu bitundu by'e Kawaala awo, naye bambi mulimu Namwandu
ate nga yaliko kadaama gwenjagala abatafunye mukisa kumulaba mwongere okubanga mumulaba bambi ayita mu bingi agamba obulumi bwawulira bufaanako buli bwe yayitamu nga bbaawe bakamubikira nti afudde sayita mu bingi nsaba naye mwongere okubanga mukola ki mufuna omukisa ogumulabako asobola omuyamba osobola omukubirako n'okola ki n'omuyamba nze Lujja ne Tony ku Cavuton. Zaweddewo sente zange ze nakubamu ekyeyo zaweddewo bannange ndi mu bbanga nagenda ebweru n'enkuba ekyeyo nali kadaama nze yesebo ye bwe bulumi bwe mpitamu buli lwe njijukira sente yange sebakanga buli lwe mpulira sente yange nga yafudde yazikidde lumu ne mpulira nga nfa nga nali kadaama bosi akuyita n'oboggola bwazuukuka nga tokoze teri kulwala bw'olwala n'omugamba ndi mulwadde akuwa panado kati toyina kwogera kuba aba ayagala kugoba kuzza ku ofiisi omugamba mpaayo ku panado n'otandika okukola emirimu nze natuuse ne ŋŋamba entandika ekisiraani era wendi bwe bajja ne bamenya mukama lwaki nze omunaku namwandu mukama tuddiremu otusonyiwe bannange batuddiremu batusonyiwe batusasula ebibanja byaffe tuli mu bulumi bannange benasembayo kaabala bambikira bba wange ali lubuto nga lukulu lubulayo omwezi gumundu zaale mukwano gwange najjanga noonya naŋŋamba munnange weesiba ekigoye bbaawe afudde ne mugamba nedda agenze kukola naŋŋamba afudde nga kituufu afudde yali amaze ofa bannange erambi ndi mu mbeera mbi bannange mujje mutuyambe enamba yange y'essimu eri 078 7 6 9 n'esembyayo 9 amugisome ng'okakkanye 078 7 6 9 n'esembyayo 9. Hi guys, cook with me as I'm going to prepare my daddies using this nail wheat flour. Ntandise otusalasala ebirungo ntaddemu blue band, sukaali, nembitabula awo nendeeta engano yange eya nail. Nenjiyiwamu nentabula mu birungo bye nabadde nkoze, nenjwamu amata, nenjwamu amazzi, awo nentandika okukandingana. Nendeeta butto wange okuviira mu nail, nentandika obusalasala mu pieces nabadde njagala. Awo nga ntandise okufumba ne bufuuka kala gye njagala, awo nembujjamu nga buwooma. Awo nga mu bulaba nga mmaliriza ntandise otestingako. So gwe olina omuzadde ali eyo ng'oyagala ekyokulya ekyopakingira abaana bo, osobola ogenda mu dduuka lyonna erikulinaanye n'ofuna engano ya nail ekola ebintu bingi nnyo. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Abanyabo ne bassebo abatulaba tusanze omukyala erabikidde mu katambi ng'alaajana ku wano we bamenya amayumba wano era obeera mulala omuntu yenna erabye katambi k'omukyala ono ng'alaajana osobola okuwulira obulumi bw'ayitamu ku mbeera y'okuba nti bamumenyedde ennyumba. Kyenjagala okusooka okakasiza ddala oba we wagambye nti obulumi bwakomyewo ng'afiiriddwe omwami wabadde otegeeza nti oli nnamwandu. Yesebo nkitegeeza ndi nnamwandu, ndi mukazi nnamwandu era abamanyi kaleerwe bange we yabeeranga bamanyi ne ku mini price we yakoleranga awo we bajja amafuta nga tebannagajjawo era bamanyi ndi nnamwandu seeyita kyeyite. Yesebo amannya era nga mwalabye n'ebizibu.
Amannya nze Nanyange Resite. Naye twalabye n'ebizibu twabadde tuli awo nga bituuse. Sebo. Obulumi nga bwabadde bungi nnyo oba obulumi nga bungi? Obulumi bwe tuli mu bungi kubanga tusigadde mu bbanga, enkuba yino ogiraba ejja etukuba. Omwana wange wuuno nze mbadde nina ewange nga wembeera ne kaakati obulamu buganye. Tuli mu mbeera ya dduka. Sebo. Wano we tuli bw'obadde obeera wabadde nnyumba? Wano we wabadde ennyumba yange n'amabaati gange gaago ge gabaddeko. Ennyumba yange kisenge na ddiiro n'ekiyigo ne sitoowa wali nga kabuyonjo nga ndi wano. Sebo. Kati mbeera ki kati oli mu kutambuza otya obulamu mu mbeera eno kati gyenda oba wazimbye kaki kano? Embeera gye ndi mumbi kuba n'enjala ennuma sinnalya. Enjala ennuma sinnafuna ku kyokulya. Kakati twetaaga buyambi. Omuntu yenna asobodde okutuyamba. Spice abayimbi mwenna mujje mutudduukirire tubalabye nga muyamba abantu. Spice Diana oyambye abantu bangi naffe jangu otuyambe. Tuli banaku bannange. Kye twatuuseeko kinene. Olina abaana bameka? Nina abaana 5. Gw'obalabirira? Sebo, nze mbalabirira, nze maama nze taata. Kati essaawa eno baliridda? Waliwo omuwuuya ayoza bintu. Abalala bali bazannya. Sebo. Kuliko abalonda sukulaapu. Bwe tutyo bwe tuli. Sebo. Kati gwe wammwe buwa? Nze waffe nzaalibwa Mukono tukyamirawo Wantoni. Nenzirawe Seeta Nazigo bayita ye Nakisunga. Sebo. Kati biki bye wakabalabalamu ebiddako essaawa eno kuba kati ndaba wano tewali nnyumba n'emu, ekifo kino walina okuba nga ensiri weeziri mpitirivu, abaana olina bato. Ensiri mpitirivu era zituluma. Tukuma byoto ekiro era ekiro tukuma ekyoto ne tutuula tebakwebaka. Sebo. Kati ogenda kukola otya mama abaana? Sina kye ngenda kukola abula nsaba bwenkanya banyambe bandiirireyo ku ssente mu kabanja kange nfune wenkuliza abaana bange. Si bannange mumanyi omuntu ng'obaddeko ewuwo tosobola kuddayo waka tewali. Ewaka ewaliyo wabafu tutwalayo bafu. Sisobolayo eyo wala. Kati essaawa ya kati okola oba obadde maama wa waka? Mbadde maama wa waka nga nnima muddo gwange ogwo gw'olaba. Tugulima ne tugutunda kiro 5 bagigula 15,000. Era mbadde nkalimye wali wonna wakuba waafudde ne bateekamu wano wonna mbadde nakalima. Omuntu ajja n'akugamba mpaayo ensawo 15 era bw'obalamu ku 15,000 wano wonna ng'era olumu obeera ofunyeyo essuubi. Sebo. Kitegeeza yemu abamu ku batunda ebimuli bino eby'okukkubo. Sebo buno obuddo bumbu bukola compound omulala wuuno. Ono yadda kwono omutadda kwono nato asoma middle. Sebo. Kati wano bba yaleka kugulidde oba gwe wasonda akasente n'ogulawo? Wano nazimba mu ttaka lya mwami yaleka aguzeewo n'afa. Kati nze ne ngamba kanzimbe tuve mu muzigo yatuleka mu muzigo. Sebo. Kati abaana tebasoma? Abaana tebasoma embeera yayonoonese. Tebasomerwa mbeere? Tebasomye ba mbeere eno. Nange nsaba buyambi, nsaba munyambe. Ngera we mumanyi nti omukyala Namwandu ayita mu bingi, obulumi bwempiseemu bungi. Nsaba munyambe bannange n'ekyokulya tetunnalya enjala etuluma. Tuli bweru nze okuva lwe nafuna ekizibu kino nasooka nenfuna ekirwadde kye ky'okugenda emmanju. Bwe nakimala kati buli ssaawa n'essaawa eno omusujja gunnuma. Era ondaba nga nti omusujja gunnuma lwa mbeera eyo.
nsaba kunyamba nsaba kunziruukirira nange nzire mu nfuna essanyu lyange lye mbadde nnina weebutimba neeriridde dde ekyemisana naye kati tekikyasoboka mbeera ku puleesha nnene abaana bange kati tebasoma tuli wano tuyagga buyazi tubonaabona mujje mutuyambe omuntu yenna asobola okutuyamba ajja tuyambe weetuli wano tetulina gye tulaga tetulina kiddako bambi tubeegayiridde olw'ekisa ekingi mutudduukirire mutujune tebannalya abaana bange tebannalya bannange mukama anaabanyambira abawa omukisa nga muzze ne muwulira omulanga gwange babadde tebannaba nze kenyini nze mulwadde abaana babadde tebannaba naddala ono gwennyonsa abadde tannaba kulwala yesebo nze saawulira bulungi nina omusujja bannange nsaba kunnyamba nsaba kunziruukirira bamaama ne bataata buli omu alina ky'ayina annyambe ekintu ekyo engeri gye ndi omulongoose kati natya ngenda okuwulira nga mpulira nfa nenga bannange kansiba ekigoye kuba mpulira nfaawo nengamba ninga gwe babikidde ebbanga omulundi ogwokubiri olukindo nalwo ne lutandika okuntujja weeruti nagenda owuya nga njagala kgenda mmanju naye nga kyajja lwa lukindo yesebo bansala busazi nga nzaala yesebo kyakendedde tekinnaba era kikyandimu kyekindeetera omusujja bizinensi nayo yagendeddemu obusubi bwonna bwayonoonese ebimuli bwayonoonese kubanga buloka zaabukubye tubulinnyirira kati ate tebwagala bulinnyirira era ndowooza olaba nali nasibako ok'obuti n'oleka ekkubo kati bwafudde sirina nensaba abali omu asobodde okunnyamba abeeko kyannyamba bannange ndi mu mbeera mbi bannange mujje mutuyambe enamba yange y'essimu eri 078 7 6 9 n'esembyayo 9 ogisome ng'okkakkanye 078 7 6 9 n'esembyayo 9 yesebo essimu yo kyagiyina essimu ngiyina katooki yange yesebo ebintu by'omu nnyumba gwabadde omaze obijjamu anadde sinnabijjamu ebimu byafudde nasigazaako ekikutiya kino napakiddemuko ebintu byange mulimuko akafaliso kange n'akalala kano kadde kebaka k'abaana kano kati nga kwensula ng'era maama iye mbadde n'ennyumba yange nga wembeera yesebo ebadde ekisenge naddiiro n'ekinaabiro kino ekyomunju ne sitawaya wali wabweru ne shedi nga nagizimba mwamba yesebo ati eri ku ttaka n'amabaati gayo ndowooza ogalaba nalizimbye ennyumba yange nga ya buwangaazi kuba akasente kange nali nakajja bweru yesebo nagenda ebweru n'enkuba ekyeyo nali kaddaama nze yesebo bwe bulumi bwempitamu buli lwenjijukira sente yange sebakanga buli lwempulira sente yange nga yafudde yazikidde lumu nempulira nga nfa nga nali kaddaama bosi akuyita naboggola bwazuukuka nga tokoze teri kulwala bw'olwala n'omugamba ndi mulwadde akuwa panado kati toyina kwogera kuba aba ayagala kugoba kuzza ku ofiisi omugamba mpaayo ku panado n'otandika okukola emirimu bwekityo bwe kiri sente zonna zaaweddewo sente zange zennakubamu ekiyo zaaweddewo bannange ndi mu bbanga yesebo
Spice Diana nga wabagambye wekiba kisoboka osobola okudduukira ku mukyala. Banyambe mama Spice. Spice wanyumyako gye nvuddewo ku muntu w'abantu n'enkulaba. Olabika omanye ennaku omuntu wa wansi gy'ayitamu. Ndi munaku nyingi bannange. Mujye munyambe buli muntu yenna. Shiba olina akayimba kawakuba n'ogamba nti no Katonda gw'omanye ebyange. Bannange papa Misaki bwagamba oba teri agamba nti tobe nali nkibadde omusajja yandeka mu muzigo naye kati ate nzize ku zero. Akayimba ko papa kali kanzizaamu essuubi nga kenjagala wagamba oba teri agamba nti tobe. Katonda nga yanzija mu banaku kubanga bange yamusuula kubo mu butuufu nesigala nga sina wadde 10 naye mnange omukisa gw'okujja bweru we gwajja n'engenda nange nenzibulukuka bwenti wembadde era Katonda mbadde mbeera mu nju yange ne mugamba nzaani asula wano mu nnyumba yange eno sikyalina ngoba mu butuufu nga nange nkiraba nga kyewuunye ennyumba nagifuna nkyali muto nga nina essanyu olw'ennyumba yange. Iye bannange nyumba yange nnuma sente zange salyako wadde enkoko njijukira nengamba kansooke enkole endirya mudda iye nga njagala kuzimba nyumba yange njija abaana bange muzigo kuba nagamba sisobola pangisa n'abaana nga ate wembaweerera iye era nga sibisobola bikwasaganya. Nina mwandu iye mwentyo bwendi obulumi bungi bungi sebaka nze natuuse ne ŋŋamba entandika ekisiraani era wendi bwe bajja ne bamenya Mukama lwaki nze omunaku namwandu Mukama tuddiremu otusonyiwe bannange batuddiremu batusonyiwe batusasula ebibanja byaffe tuli mu bulumi bannange. Bamaama mwenna abali mu paalamenti bamaama nabbanja mutuyambe. Mama Kadaga jangu nyambe ndi bubi. Mama Kadaga jangu nyambe. Mama Kadaga nyamba. Bannange mujja mutudduukirire mujja mutuyambe tuli ku pressure nnene mutuyambe twetaaga mulanga gwammwe mutuyambe mutuwe ekyokulya n'ekyokunywa nasembayoka abaana bambikira bba wange ali lubuto nga lukulu lubulayo omwezi gumundu zaale mukwano gwange najjanga noonya naŋŋamba munange weesiba ekigoye bbaawe afudde ne mugamba nedda agenze kukola naŋŋamba afudde nga kituufu afudde yali amaze offa banange ebintu bitereere naye si byangu naye nga kakkana byonna bigezo byansi Katonda akugezesezza nene nakinzizizamu anzizizamu masiga amakadde bannange bakyala bannange mukimanyi kye bayita okufiirwako bbaawo nagamba singa yaliyo n'alitumye ng'omwana nankyawa bukyayi nemugamba omwana akuze genda ogambe taata atuweeyo omutwalo tulye naye olusi tusiiba enjala nga tolina gw'onaalaajanira ne bukya ne munywa amazzi nga temufunye ne bukya bannange twetaaga kuyambibwa. Kibinnyo bannaaye kibinnyo omukyalo nomuyambe enamba ye eri 0787 649 bane munyambire omukyalo ono nsaba munyambire omukyalo ono
mumuyambire ddala embeera ebibye si birungi n'akatono n'abantu abalala abali wano nabo embeera si nnungi naye nsaba munsaasirire omukyalo ono mumunyambire ku lw'abaana b'endabye wano embeera ebeetoolodde wano webasula wabi wazibu ensiri zifaanana okuba nga zisula ziruma bano kale nsaba mubanyambireko anaaba asobodde enamba eri 0787 6499909 ye namba y'omukyalo ono ey'essimu bambi. Embeera ndala nnyo simanyi ngezaako kuteebereza ekika ky'obulumi omukyalo ono bw'ayitamu n'embeera nga kwegamba sisobola simanyi bannyawe ne bassebo simanyi naye kanyongere okusaba Katonda abeere nga abasaasira. Amina sebo. Katonda akusaasire abasaasire mwenna. Amina taata. Tulabe watali ssuubi eriwedde waabeeko kyatukolera ekyamagero. Atuzengulu bannange. Atuzengulu naffe tuve mu maziga gano. Oba muzeeyi atuyamba atufunireyo akafo watuteeka tukuze abaana baffe. Jeno muwozi mutuyambe mama nitabadde ne sente nyingi mujje mutuyambe mutudduukirire bannange. Asaba omulanga gwo gutuuke bakwatireko tulabe ate obulamu ebugenda mu maaso naye nga byonna bya bigezo bya Katonda nange byokwogera bimbula ku mbeera gye muyitamu. Era nzibu nnyo eno kyewunyise wabadde amayumba kati wonna wafuuse matonga. Ganze sebo ku kyalo kuno babadde bampita muva Bulaaya era ojja obuuza muva Bulaaya bwe najja kuno ne bagamba omuwala w'ebweru ayina ssente ze. Nenkola ennyumba yange nagizimbira wiiki emu nga mmaze kubanga kasente kange nali nkayina nga ngamba oba kaggwewo naye nga nfunye wenkola ki wenneebaka era bwe kyali. Kitegeeza gwe ne woba ofunye akafo mu kyalo essaawa eno osobola okuyingira ekyalo? Nsobola okuddayo ewaffe eyo n'embeerayo kubanga kati abaana bange bakuze. Emmere gye baalyanga luli kati si gye balya. Nzirayo nsobola ofuna eyo mu ssente ewaffe. Nzirayo n'embeera eyo ewaffe mu ssente ewaffe nga nfunye wenkolerako naye wemba nkola kalimu kange ki mbeerayo. Iye kibugo okkiriza kyentuuseeko kinkimaze. Iye obodda mu kyalo okodde mu kyalo singa oba ofunye akukwatirako. Ewaffe waliyo tawuni gye ziri osobola okubeerawo nga weekangulumira mu tawuni okolerawo. Iye tawuni bagikulemesezza? Sikyagisobola kino kyentuuseeko sikyagisobola. Nze gwolaba natundanga emmere mu tawuni era sitekanso n'ensiba kakati nenkoowa mu kibuga ne wompita sigendayo bansiba ennaku 40 ng'era nnoonyeza abaana bange emmere. Bagamba ogula amasowaani n'ogenda nga waliyo abafumba n'otembeeyo emmere ng'ogiryako esowaani siringi ebyo 5 bankwata ne bansiba awo n'enkyawa mu kibuga kati mbadde embeera eno naye kati yo bangobyeyo. Sebo embeera ogiraba egenda mu maaso? Sebo amannya gange bampita Makanga Isaac. Ku lwa mikwano gyange gino eno gye tubeera nagyo gye tukolera nabadde siriiwo nabadde ndi side ze yenna Manve nagenze okutuuka awo nga mikwano gyange gyonna ennyumba zaabwe bazisenze yadde sibeera nabo naye kale of course mu kizibu kiba kikukwatako kuba ne ku ssaawa yakakati bali mu mbeera mbi yakukaaba fe abaliwo okubeerawo okujja ojja oyambe munno kuba bagamba munno mukabi ye munno ddala. Mwaba baleetera ku byokulya kati ssaawa zino nange mbadde era oluvuddeyo ennamanve n'enzija nankubira simu mukwano gwange Bumalu n'enzija n'entuuka wano ne muleetayo ku kyokulya
naye era lwakuba abantu abamu tulaba ebintu ku social media omukyala bamufudde emboozi ffenna abantu mu nsi ne bw'olya ekiddako olina okugendako mu kaabuyonjo ennaku y'omuntu abamu bagifuula kirungi na bizinensi omukazi bamufudde bizinensi ate nga bambi mwannyinaffe wuuyo aba mwannyinaffe oli ne baba nga si wa luganda lwo naye ng'akulaba ne banne mubeera ne baganda abamwannyoko naye ennaku bagifudde bizinensi omukyala bw'avaayo n'agamba nti Pulezidenti Museveni vaayo nnyambe ontaasi aba tazizza musango kuba Pulezidenti Museveni yatwala ensi mu maaso ffenna yatufuga gwe ngabo zze wano kubeera ne bwe guba musolo era yaba alina okukola okukulembera ye leaders of state naye ensonga eriwo abamu bannamawulire bajja ate mwe muli banjawulo kuba muzze muli banyiikaavu temuseka naye mulimu bannamawulire betulabye wali olujja ne bajja ne bapiikinga amawulire omukazi bamufuula mboozi naye nga ekitundu ekiriwo wano embeera eriwo mbi nnyo tubakuutira nti yadde bannaffe bali mu ntobazi kituufu ntobazi finale kibaawo naye kyetusaba nga gavumenti ejje bambi eyamba abantu bano ebayamba oli ne bw'omukwatirayo akatono bwe kati n'okamuwa abaako watandikira baabali bonna kati waliwo abantu abamu baabalinga mu bitundu bye yenna Kasongola bayinza okulowooza bino tuli ku intaneti eno si intaneti nti bantu banoonya mawulire gano si mawulire bannaye nti oba mawulire nti bino byaddala okubeera mu lutobazi kintu kibi nnyo kikyamu kisobola okuba nti kikosezza ono olwaleero naye nga nammwe wammwe kijja kutuuka ne bw'onooba yisingiro naye mujje asobola ojje tuyambe ku bantu baneeno oba okutta 50,000 oba 30,000 kyonna ky'oba omuwadde tuyambe baganda baffe kuba bano baganda baffe naffe wano tuliwo kuba gino naffe gy'emikwano gye twasooka okubeera najjo abantu abamu yadde ogenda n'osooka nti tutandikira mu mbeera mbi abantu abamu tutandikira mu mbeera ya ghetto nze era oli bwansanga wano kuba abalenzi abo benna nga bo balabe wali bwe bakuŋŋaanira be basooka okuba bakwano bange nga nzija e Kampala kwe kuli omwe yanzija mu mbeera ey'okuba ng'omuntu bona otambula n'akusanga ku street okwo n'obaako ky'omwebuuza n'afuuka mukwano gwo era nange kwe kubeerawo kwa mikwano gyange bamaama Samali bonna bee batyo bamaama Mmiri abo bonna kuba kati wano ninga yafuuka omwana kale bubaka badde bulungi ndowooza eddoboozi litambudde nnyo eri oyo asobola okuyambako yambako ennamba z'abamu zonna bazze bazibasomera mubayambeko obulamu bubeere nga bugenda mu maaso olwaliro bino bigezo byansi Katonda yabageredde finally kyetusaba ekirala yadde abamu oli bw'ovaayo n'oyogera nti mbu Mr. Muwoozi mbu oyogedde bannaye si kibi bali be bakulembeze abatuyamba kati omukyalo ono vanga bano baganda baffe bavaayo ne bakuba omulanga nti Mr. Muwoozi General President Muwoozi oba President Museveni mujje mutuyambe baba tebazizza musango okugamba nti oli okuyita oli bino si bya bufuzi bannange mujje tuyambe baganda baffe kyetusaba President Museveni ajja atuyambe abantu bano mulimu abamu abasinga nga beetaaga transport abajja wano just ng'oli yeetaaga transport amujja wano kuba ffe twakazedda kuba buli otambula n'ogenda n'oyamba oli oba oli awo kakati saa zino naffe abamu tuli mu mabanja tusaba ne Prime Minister Madamu Nabbanja kuba ali wali sitali nnyo wala nnyo ali wali Makerere Kavule naye bw'aba awulidde ku mulanga guno ayitewo ko bambi ayambe ku bantu ye bwe bubaka bwange ssebo nsigadde nze Makanga Isaac.